gwe musajja wa mukulu Tebuhabuba oyo kyaliwo onatera mukowa no nedda nkowa abantu bajja kunzitira bwerere nze nfunamu kati omuvuddemu ne ku porogulamu zebagenda bazijjeko abo bantu mweba nobuli okabulegenze nebulegenze nyinza okuyisaitinga bane bakutirawo nze sijja kudipendinga Museveni nga ngenda kuyisaitinga bana betumwebaze bwatukola beddayana bwatukeyiri. Okay, mikono gyaffe mwenna mu ggwanga mwe tuli abamu n'omukuzi bayita Tamale Mirungi bana kyemina okumakina COVID-19 is real etta abantu nga bafa simanyi weno gavumenti kitaki yagana okutegeeza abantu enagirans nti abantu basobole okukola ki okwekibuka bategeera obi bwe basumbuwa kubanga tugatangi ensonga segeza wetegeke nogamba nti motozi ekiseera omuwendo kubanga yiwakwata abantu atizozo zolina zonna batozasobola abantu abali badde mu maka gaabwe bajja mu malwaliro abali mu malwaliro bajja mu bisaala obulongo otegeera omukyesinganga ogamba disaster management nti okisigere omukya Kenya naye nga kolina kampuni Uganda kitegeeza nti abantu bano babikola to fix bulakamiro gavumenti babeera mu kabuga ono baatuga nti ezikozesa genda kuyita yale bazikolera oluguudo baali bakimanyi basukira basajja bajja basikira bagantisaddeyo babikola mu bugendeze enzebaga tieneriza kupraise alawo COVID-19 kaloolo bajja katono bwekati abaganda batenya akaloolo gavumenti ez'amanyi tezisubirwa byamaani gavumenti ez'amanyi baga kati abantu banakoma disafari obaleta totolokodawo the infection rate erinnyingi where we are you where are you therefore we must have a permanent COVID monitoring yes kubanga kulete enonewe ani yali mwekisani did we have a government we have is there a time when we have a baka a state Uganda without a government so where are these baali baagala babagala okuba naye tunakoma abantu bajja kwetuna eno ye goodwill esembayo I want to tell you bannayuganda baliva mu mbeera ku luno yes baga kati ekireeta obuzibu kiri Museveni basooka kisirwale yasooka kindagala bali era nakakindagala bali kakati kitegeeza when you say to the population balaga gundi oxygen apaatike ye oyinza okugenda tugamba nti tuweereddwako olutale kubanga litulungi ye naye amasasi tewali is in charge and what puzzles me is that in many countries a person takes the thing mu Uganda there is state kubanga abantu tebabanyigirira tukundi temuyingala biyo dduka nesaheresa abato nepabulisekitedayana tebavanga ate kampuni gyebawa okuleeta oxygen temuleese weyaweyayi ekizogamba abantu embaga kampuni bawatukulebakuba ne bakula
nze mbakulu if this mbakulu nti Museveni yaggala Katonda why was there right to provide the services Museveni n'ateeka abantu bomunaza ne Uganda under powers the war was progressing and we are tewali gavumenti Museveni n'ajjako abakalamu ejjekumi tewali naye Museveni alina ababira mu naye ate ababbi babamanyi anti nze bakomye kati Museveni akozesa limu bayibuli akozesa bayibuli n'atugamba nti bayibuli Katonda we munaamusanganga we munaasabiranga kati basabidde by the way leero tulina tulimwekyo yagamba tuli mu public holiday abantu basabire eggwanga naye akkiriza nti nebipimuvudde mu control nabagamba nti ene asire matarifati ensonga zibalimu Katonda yatuwa obwongo osobola asire statement wegambye nti ene asire mata which is but to God kitegeeza ate mu Baganda twogera buli kati asigadde kuwa Katonda awo difference awi now Magufuli Magufuli usegisiganti ekiriyo Katonda yatuwa obwongo okusanka ko obupapali other countries are sort of abo ababbi baabo abawadde protection Katonda yagambye nedda toyinza kwewa okutonoga nti alalyalamu n'omulambo bako nti Katonda yabagana okutegeera kristo watebyokusa Katonda yabagana okutegeera nti enamba ezinkirizi abasajja abo bakola ebintu nebalinda enamba nebabikaaga kubanga Museveni okukolera hostage Museveni tebirangako olusejjiranga basayantisi bayogera tabalina basayantisi tubalabira ku kintu kimu kati ono Museveni okwagamba yasoma buuli ya bisolo bino ebayigattako bigasa public health tubulireyo sayantisi wa Uganda alina paati eri wamu international taliyo fake speculated nyanti kakati era gabo yagamba nti nno alina bavubi yatuula yakola bya Yesu yavuba n'aleka abagezigezi n'ajjayo abasirusiru ye n'abavuba kakati yegwe mukabaku kiri kyali kya divine kyatategeera nga biba mu statement Katonda era yakozesa basawo bakwawe bange kakati naye ati Samuel yafuuka Pawulo ekintu kya Katonda kibaamu divine amaanyi but that time Yesu yabeererawo abafalisaayo baali balina yunivasite yaabwe yadira yunivasite era Pawulo mutuukuvu yali lecturer mu yunivasite y'abafalisaayo naye the Bible tells us what does it, when you read the Bible when you read the Bible you can see these were journalists, not the computer. I think they were so. They were journalists, not preachers. And Bali were recording the Jesus Yabala. What did you see then? Era Luca was educated because Luca was a difficult. Luca Yamaka Jesus, the only thing with the Badina. But if you have a very big problem, here era bw'oba osoma enjiri osoma divinity ninya ekuli enjiri ya Luka eyawukanako neyasoma nebeera n'enjiri mu bayibuli ebigamba siini bayewano ayo abo baali bozinga divine ye president divine resist but what is the meaning is this bano abavubi b'emyoyo singa babadde mu political science they have grassroots politicians don't look and speak and change your voice okusinga lwengala ndira tuli olowulyetina tuliga ne profesa omukenya okenya tebagendayo okatakuetina abavubi b'emyoyo who can take your voice but when it comes to strategy yeebangala ekisobola kuwanisa obulwadde
ate abavubi b'emyenge basobola kuwata. There must be a combination. Kakati ye bo bantu batobooli nti Museveni yasooka n'atulookinga what benefits do you pay? Nothing. Yes. Kuja kwali abadde atubagidde ddala. Yes. Musimba Era baabireka ne biddayo byonna n'addamu n'alo aliwadde ekanipuliti. Look at the people again and you see. Badde mbabalooka. Ajja kola ekibambulire. Even good way to solve this problem. Tell the people that it will require us 6 months, 10 years, 10 months to install oxygen. You tell the people that we have borrowed the money to make sure that we have enough oxygen. They whatever hope, except to hope. But you at this time, bakontrolinga amawulire gaabwe. Abantu okulaba ababyedda balala terisira bakoze. Naye nga bo basibanjala tebakola. Abantu bano babayita baddabozeeti tebakolawo ze balya. Zenkolawo zirya. Yes, for how long? Bajja kweta. Abantu beetamiddwa dda. Abantu beetamiddwa dda. Omwana yaddanga kunsiko n'agamba okutegulwa. When the Museveni finally came, abantu baali bakowe. Nabagambye nti waliwo omukulu w'essomero yafiirwa enkoko abaana ne bali ennyama y'enkoko wiiki namba, n'afiirwa embizi abaana ne bali ennyama y'embizi wiiki namba, n'afiirwa ente abaana ne bali ennyama y'ente wiiki namba. Bwe yafiirwa mukazi we baalekya essomero. Baamanya nti buli kifu ebwakimala akituliisa. Yes, I'm telling you. Abantu bawadde Museveni eggulumivu naye ne batawulira yaagobwa, ne batawulira nti oba minisita wa health yamuggyeeyo, ne batawulira ne babba sente za gundi eza masiki zibagereza mu Nyanza textile night, ne babba ez'emmere ne bagiteekamu teryasibwa. No, Museveni is abusing the people. I'm telling you, there must be something this time. Abantu tubabuulire. Museveni tewaliwo masannyalaze yagamba nti will take us 36 months to 30 pounds. Naye teyayogera myaka esatu baali ekiteeka muli mu propaganda 36. So the people must be informed. Naye muso omuli kampuni ekola eddagala kuba kakati kampuni ngaeyakoleze kemiko ewa immunity system yo eya HIV kakati abantu bali badde bategeera kunaaba mu ngalo kola sanitayiza nga nze bwentambula naye eki welfare kakati egundi sente emmere bagifu the easiest way of having food bagifu kakati kyebereza abantu bomukyala abamu tebalina naguzwako abali tebalina nasimu they afford to buy ebyo byonna bireetebwawo nti when we sit down and analyze, do you believe the system of distributing the food was wrong? It was not wrong. Was it who created the trouble? Eyateka emmere eyateeka obuwunga n'abuteekamu ettaka n'ebirala yali wakubibwa nti yes, failure to discipline is such a thing. Odira system n'ogirimu sente ziteekeddwa ku ssimu nze abantu bampa ebintu omuntu bwakuwa sente ziyinza n'obutamubaza naye omuntu aleeta essuuka omuntu aleeta enkoko etuuke n'enkuta y'ettooka omusajja ajja kugenda ajjayo sente zikubaganya omukazi tugenda kulaba domestic violence naye ate akawunga kale tusobola katunda kiwola mbagamba tienda kwaleko wansi tusobola yekyekooke omwana yaliwa mwana atetitwansifali olite gigula musoka jagiwa musajja akoze empowered akwate eki ate era singa mwakoze ekimugamba mudisikuinde bupochas akapocha kaliko emitwalo emeka ebiri akalinga kulitikana bali abamaduuka bakukuŋŋanya mu kitundu aladisibwa mwabo balengera mupepa ye esente zesimu okuli nezisigalako abayinza okukola banga okuzijjayo kubanga abaana abayaayi bayinza okulaba omukazi ava okujjayo sente kubamuzimu mpako naye ngaebibyo nekibireesa ekiki nti the first group eyanesingapo eyakwatibwa woteri omutasafu omutasafumuzi ebagisifira miliyoni 5 million
waliwo hoteri mutasula tebayisasula $2,500 naye nga bannayuganda abatukola bino anti olwo kati baagaleddemu era ne basiga abantu bajja bakugaba bati fe tubayamba if I reveal their name nti bano bebashino ne babba kinyoka abantu bajja bati abantu bakoye obugumiikiza buweddewo abantu bawanebakola njagala omukundi omanyi nti mumwage emugamba nti ab'omukata abaana bagoda basonga we babamanyi ababadde bakola obukozi nga bo batambula butambuzi batwala basaabaze nga ku mutani tebabamanyiiko abo wabodaboda abula n'ebintu ja tutandike kimanye okulyako gundi etuletuleti watamumu transport mugenda mukuyinvesinga mukulyako nakuba so look at the problem so that the people will know people should want to coexist with the COVID. The best way not to get to fight the COVID is not to go. COVID is easy. Masks, ne sanitizer. Leo sangana aba police. Bibarua, waso bibarua, bakola ki. Watunga nalo police, to the mulwadi, okula ko boda ngoko ya police. But at least they are organized. So, economy jakufa. Kampala ababizi, bati uli museme ni tuzi as he talking about rain, but what about abana babatera ebigezo mu mpapula z'amawulire empapula z'amawulire bino betebadde gabakira museera oba omusomesa musajja teyasoma kati oba omwana asomera nnyo ewaka lwaki tetubatwala kukola positive osirabish ebyo ne babibira mu bubbi oba kwegumya pretend that something is being done when we can solve ate ababba sente mu education bebabba sente za TV bebabba sente mu bibi bebabba sente beba mukulu bisese mukulu naye tekwatibwako abantu kubunoza enkulu abanga kakata ebyaki nebatereka emmere how will you be able to invest in the future? It is very hard. Yes. Ekitegeeza ekyakumanga tesobola kukikolera kulongota invest what is invested to be given abantu bakolamu kakati mwe kyemukoze you follow the bank people who have money in the bank ataka the bank tekola kusente kubanga banka ekikibeezawo nti waliwo abaleeta ne batereka olwo baabajjayo kati you follow the decide kyekyali mu Europe nti abantu bonna bajja ne